Yes mbaniriza akade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade bagita fa additive abali mu gwanga lya katamba tomedeko abali e Saudi Arabia abasinza mu gwanga ilya Oman nembe bazane bagama ati mongero kubanga mu following bagita fa additive ensonga za tedi Bugingo kuba nti no Adam Makaga Pastor Rose Bugingo byama byongedde okubanga bivaayi waliwo information elinkinze eraga nti tedi Bugingo asobola okudda Makaga Pastor Rose Bugingo esawa yonna zaba yagadde wa Suzan Makula gyali oba nedda ekisookedde abantu bakyali bafumbo mu mateeka kooti eraga nti Pastor Bugingo ne Makula si bafumbo mu mateeka juga Pastor Bugingo yeke nyini yavaayo n'agamba nti we baali bakola omukolo just kugamba kwali kukuba kuyita batya kwali kukyala kwali kutya kwali kukyala ndowooza anenge gyakyogeramo ngalaga nti ye ne Makula nti balina kye bakola kiri awo tebalina mukolo gwe bakola guli awo ogwabagatta nti bafumbo banze ko mukolo bagukola nenga si bafumbo mu mateeka ne ate jjukira bano Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo bafumbo mu mateeka kibatega anti Pastor Teddy Bugingo mu mateeka yakyaliyo ng'omuwandiike nga ng'omuwandiise nga mukyala w'omukulu amanyikidwa nga Aloysius Bugingo kiva ne divorce tebagikolanga abasinga bangi bakyawakana bagamba nti Pastor Bugingo ne Teddy tebakyali bafumbo nenga Pastor Bugingo ne Teddy bakyali bafumbo mu mateeka ano berogenze mu RSB bana abawandiisa URSB abo abawandiisa abafumbo mu mateeka gundi ki information eziriyo ojja kusanga Pastor Bugingo ne Teddy nga tibe bafumbo tojja kusangayo mpapula za Makula nti bafumbo kubanga tebewandiisa mu mateeka era kooti ekikkaatiza nti Pastor Bugingo ne Teddy bakyali bafumbo era Teddy waddemba okugenda maka oba gaawa kagaberegeeri Namayumba ge baakazimba kubanga ono mukyala we bakyali bafumbo mu mateeka ono mukyala wa Bugingo kooti ekikkaatiza era Teddy niwabeera agenzi Pastor Bugingo tanakyayinza kumukolako era n'abaako obulayi bonna bamukolako oba kumukasuka mu nnyumba kooti eyinza obbingiramu nemukolaki nemuvunaana kyewuunyisa amateeka bwe gakola omanye amateeka bannange enenge gye gatambula nawe ne weewuunya amazima nange nkyewuunyizza nnyo bwe ndabye information yeno naye nga amateeka bwe gatambula kyewuunyisa Suzan Makula ne Pastor Bugingo just bali awo mu bya just naye ng'omukyala omufumbo mukyala Pastor Bugingo waddala omutuufu original mu mateeka ye Teddy ago ge mateeka bwe gatambula nange kinneewunyisizza nnyo naye nga munange ate bya ddala obitunulamu nawe olaba nga bituufu kisoose kumbobbya mutwe naye ngeza okulaba nga kituufu kubanga bano ba Pastor Bugingo ne Makula just baakola mukolo ne Pastor Bugingo yavaayo ng'agamba just baakoze mukolo yagamba nti balina mukolo gwe baakola nti nno bali bafumbo olw'ensonga abantu bali bamuyita Aji Bugingo nti alina abakyala babiri naye yagamba nedda nti bo tebalina mukolo gwe bangi gwe baakola ki gwe baakola guli awo just gwali mukolo gwa kukyala bukyazi kaakati ebyaddala Teddy Bugingo ensonga akyazikwasizza maanyi kasita yagana divorce Pastor Bugingo ne Teddy bakyali bafumbo ebyaddala information efulumye nange nembobby omutwe naye zikitulamu nga byaddala buno obufumbo bwa mateeka okubujja mwamina kuddayo mu RSB ne babisazaamu ate mulina okuvaayo mwembi kati Pastor Bugingo kyamulema ekyo Teddy yagaana divorce mulina genda babiri nemukakasa nti RSB nti mubisazeemu babisazaamu Pastor Bugingo byagaana Teddy yagaana bibyo munnange byewuunyisa mwera